kale oli kulubogola simbe mpologoma enunjede menaje siziro kwatengo tumuda machago na kurwalero tena musamba kasirisa 3 femo mwefe kweli simbe mpologoma enunjede mbe na kuchela mobira kasirisa basirga afya ku www.kweli.ug na kubuza kwene kwanza kama chago na kwa supermarket mubutale boda boda seju zazo msizo kwata mtumude office supermarket pepe stations na mugwanga abali mu taxi abali maduka genjawulo abanye badde kwata mtumude mpologoma enuje dembe zile dachika mweneza kala kusawa sate za machago na kurwalero na kuzomwe zili mwena mwezi kwa 10 mwaka kwa 20 mugumu na kulwa mkaga na kosa kubuza kono kwaniza ko serugana zeka kala mdi ansa na kacha ansa omulembe guno kale Siba Luise baserugana nyagala musemmere naje muri bonena musoro patenga mugamba ati tuwa miyaye wafe tuwe chali wafe wala kase ngamba muyaye yangu otobusa wala kase wano lutuwe muyaye wafe Sisanye sokola ba anko kakalamu Ngede bukezi banywanyi Ela dezadi Ela deba bebi Letuwe bebe Mwongere mkatono ajitali umulumye Nawe anko kaka Nekali aka echama chama mchije batigiri Awo makalinga sombo se nyama Letuwe Amma Kale Dawaza kasoka zijewe songa zino katono na otwe yongere munywanyi Erange songa ze kugambako ziri wakati wa mchari ategerekese konga madrini Abamama madrini Sakone munda katemba amanyidwanga na chito Abanji kwa manyinga mama Sam Entabwi eba kumuchalo ono Kurumiriza mama Sam kukwata mwana we awenyeke 10 amanyidwanga madrini namuteka mawulira ga TVM era namusabira ko buyambi ngenjala we mama Sam mwera we mu kumutta Chene na chakuwa bana be abula mungono mchala agamba nti nga mama Sam asetinzeyo mwana we busebo afulira ko buyambinga watuvira ku ntono munaye nzabanaye tuyina bye tugenza okusomako bino bya president kusoma ku byemikono bino byajja kati nina abaana wange abawala abato nina ibawe kati nengenda nabo kati nentuukawo nga waliwo we tunaatuuka wajja kwetaaganga ak'okusula akasente ak'okusula kati enaku nenkwata kati enaku bwe yankwata nengamba omwama nengamba ondaba wano abaana bange tebandituuse na ku kino nti nsobola kubula wadde emitwalo 3 oba abaana bunaaligana abateeka mu kitolo bakoleki abenga basoma ekintu ekirungi nga kino agamba naate ekikulu neiba wange yampisa bubi yagenda n'ateeka omwana ku TV n'agamba nazaala abaana abalongo babiri omulala muddugavu omulala mweru no yali wange yabateeka ku TV bw'atyo omwana kuva olwo taata beewaka ewaabwe tebaddamu kumpa buyambi abeesaidi yange tebaddamu baneiba abaali banguliranga ekyokulya obeera neiba nakuweereza ku nkota y'ettooke oba kiki tebaddamu abasumba kwa pasita Bugembe yali atuweerezanga ne ku mmere ewaka lw'abaana naye ayogerayo wa pasita Bugembe mbu mwana we kuva olokoza mu mwana nga obulamu ne busiraana olira litandika kutandisa netusiraanira nno ddala jjukira ndi single mother tuyingidde mu covid ebiseera ebyo nali ng'endeyo safaari ntwala matishaati eyo mala batololo nabalabira ku TV kuva olwo nensiraana bwe nti omwana n'asiraana omwana wange emyaka 14 yawunzika bw'atyo tazeemu kufuna buyambi kuba abaana baŋŋamba ku bintu bye bamuweereza oba mama Fina oba yaweereza oba ani oba gundi ono w'amawulire bambawako kilo ya kawunga ne hafu ya sukali n'omuti gwa sabuni owa bbulu kwe bako n'amatooke butono we butinga bwengedde nga babuwa abaana bonga basula bokka oba babuleetera abaana be bangamba nze nali safaari kati nze we nalaba ku TV n'ensanyuka ne bagamba banaye mwagudde mu bintu ate tunaabonaabona neemala wiki nga sibawa ssente kiti obunaku nali mbasindikira mutwalo abaana ne baneegayira ne bagamba maama tuyambe omukazi yali atukozesa bukozesa maama ddamu otuwe ssente enjala etutta nenziramu okuwa abaana bange nenkuba nenkoma nawo kubeera namala komawo
Ndyoka ate namukubira era campaign namukubidde zino campaign era ezaalireemu naye kakola busungu nenze ekyo kyasigala kale kisiranyiza omwana wange era ne campaign nakuba talina era kyeyampa talina de kyeyanyamba tujja kweyawunzikira abantu abagambo mukazi mulalu kwegamba alinga muntu asiranya family yange. Omwana bamuyitani? Omwana wange gwe yateekayo bamuyita Madrin kati aweza 14. Golooza yakikola mu mutima gwa kuyamba oba gwa kwongerako afune obuyambi obuwerawerako? Yakola mu mutima gwa nange nalowooza mu kusooka nti ndowooza akoze kuyamba kumbe ye akoze kweyagaliza. Okusinziira ku mukyala no Mama Madwin agamba nti Mama Sam atuuse n'okumulimbalimba nga bwamwagala era abantu bamusisinkana ebbali agamba nti bali mukwano omuzibu nga banneiba naye nga yagamba tamwagalirako ddala. Ate ng'alinnyira ku madaala ku baana b'abanne oba ku bantu abalala kuba nja kuwa n'egundi endala n'omuwala gwe baakayamba wano yali mwana mulamu wange ng'aze ewange nkyayina na bingi. Omwana gwe bayamba batya waliwo nti gwe nalabako nze nasinzikuwa mulamu wange omulala gwe yakola ekintu bwe kityo nemanya nti ono alabika muzeege okuwala mpera ku baana amadaala. Anti waliwo gwe twalaba awo nga bamusuulidde omwana. Kati oyo yali mwana mulamu wange yali aze ewange ng'amaze wange emyezi ebiri naye omuwala ng'alina empisa embi waatamiira. Kati we yatamiira nze nankuba n'anuma olugalo kwe kumufulumya wange nali mu buddamize era mukulu gyo n'owokubiri. Teyava wa musajja? Era naye n'amuteeka wali n'amufunirako. Teyava wa musajja? Yali byawe nti ate muwala nali mufulumiza kati awo oluyeewo yamufunirako bw'ati. Tegambe kaafuuka kaze ate nga ne kale ono ye yamuyambako n'amugulira ku mufaliso n'amuwako ne za renti. Naye nze abange talina keyamuwa yadde. Nanti kale nange maama we n'atanfaako yadde ate ndi munne olabye wange nyala biki byonna. Nemukubira ne campaign still tubali neighbor ku neighbor wange simanyi lwaki tanjagala naye ate wono bantu nga yasese n'omuntu alowooza bannayo n'amwaga naye ate nze nali mwagala nga simanyi naye kati ngenza olaba obulamu bw'omwana nga yabusiranya lwa kamera waliwo n'omwana wange oyagwe yatambulangako naye n'amufuulako manager n'amuyita baby 14 yazanyamuko naye ne kamera gundi ezimu naye era still talina kyeyamuyamba kale yatuuka ekiseera mbu omwana nga ayagala amukwanire n'abasajja omwana n'amwejjako n'avaawo bwonna asigala bw'ati kuzamanyi asigala ng'omwana muto oyo wange omukulu era yabeerangako naye kugamba ye amusozizeemu ayagala mutumukireko amufunireko kigwe ng'ayagala mukwanira basajja batya. Waliwo yali omukulu kale naye ate ebyo saabisata naye kuba omwana nyini yali ategeera n'amwejjako yali atandise kumukwanira abasajja omuwala ye n'amwejjako mangu n'aŋŋamba ne mugamba muveeko munnange oyo kimanye ebigendererwa naye ate katono omwana omuto akyali alina engeri gyamusiranyizaamu najjaawo nengwawo nengula akayimba ng'omanyi by'omukampala mu 2014 netandika obulamu naye bantulugunyiza ekimala naye nga ayita mu bintu ng'ebyo weebityo. Naye maama tolina kigendererwa kunuma yasiranya obulamu bw'omwana wange. Maama tolina kigendererwa kirala kyakutatanya linnya lya muntu byonna byogera. Saabadde ku kyakutataganya linnya lyo baki naye nange naavuddeyo okweyogererako ng'omuntu naawe maama siina bamanye nti n'obuyambi bwe yayamba abaana nga balowooza baddawo ne bagamba katuyambye abantu bamanye nti waliwo abantu nga ye newoyamba ye aba yeyamba yekka kubanza omwana wange ayita mu mbeewo omulaba endabika ye naki kubanga fyuca yeefa bwetyo kulwa omuntu omu yavaayo yefudde ayamba nga yeyagaliza bamanye nti olwo abantu baba bayamba beegendereza nnyo abantu ki be bayamba. Okusinziira ku maama Saamu ayogerwako yambuuza n'aŋŋamba naye ani ali mu kuntambulirako ani yantambulirako okutuuka okakalamba n'olwo nga nkubira wano omukazi ankubidde wano simu naye bannange akati kankubuuza ekikakalaamu okuggyako nga naawe olina kyeweekobanye nakyo ng'olina just tanishi gyoyagala maama funa asobola okuwa sente neebaayo atakimanya kyakwoyogende mu maaso deni otegeera neebaayo atakimanya akati ensonga endala tabeere seeguya bamuwulirako ddi nti awadde omuntu sente kati abantu bano bambi basiru bakola ebintu mu butamanya ate kati nze kyenzudde bantu bagenda kunzija mu kuyamba tuyambye eyo famire ye yokka naye y'omumanyi omukyala mumanyi naye kati omukyala oyo yalinga akola busimanyi bwakwetunda atunda mwengeyo ku booda n'asuulawo abaana be kati nze just konsaani yange nentandika okulabirira abaana abo ate si beebo bokka mu fast gundi eri eyasooka eya covid ng'abaana abo infact bampa obuzibu naye nga sirina bwe mbagoba okuva ku makya ku caayi kabeere sabbuuni nga bamukima wange kakati ate family zenyambi nyingi ndowooza badde
singa olaba nyamba abantu olina gyama musula ku kubo alina akaana kawere nemba yambo era ngambye mbuno oli omukazi wuliriza oyo omukazi mutamiivu essaawa zino ali desperate yalowooza nti gwe bw'onoobeera ku kyalo agenda kupiininga osobole okumukolera buli kyayagala ali awo senalinga muyamba nga mugulirayo ku kamere lwenkafunye naye munnanga alina mwamwa mungi mutamiivu be batutawanya bebe bako omusanvu akola gwakwetunda okusinziira ku Maama Sam ekyokozesa omukyalo ono nga bw'abadde atugamba Mama Madrini mu kampeyini ze ng'anoonya obwa kansala agamba bw'ati ate bino ebya kampeyini fe tubeera n'abantu bangi just kubeera desperate naye nga bo kye bakubalako nga omumanyi ng'okampeyininga buli omu ayagala akweyungeko bwe zituuka ku lanchitime omugulira emmere okugamba amanye nti olunaku lwe yandibadde waka n'ayayuuya naye alubazeeko n'ono kati ne bakuwa badeni n'obeera awo naye nga tolina bw'oyinza kyogera nti nno gwe munnange saagala kuddamu kungoberera bwe kitegeera bweki bo bakikozesa gundi oba ku mibiri mu kubula bw'oba weesimbyewo kati bwe naakwatagana n'ono tasobola kunjiwa naye nga naawe olumu tolina busobozi kakati omukyalo oyo nze mu kumuyambirako abaana teyaliiwo ng'abaana be basiiba wange kati nze mbeera ku interview nyingi mbeera ku interview media houses zonna ozimanyi ndowooza batera okundaga we bajjanga banzijako interview oba lwalina lwaddi nze sijjukira abaana ng'abaana basiiba awe wange te ebiseera ebyo byali bibi tebatambula bulimu yeewogoma wayinza kujjako akulya kati we bajja ewange ng'oli ambuuza bano bonna baana bunti bange okitegeera ne bw'abeera gwe kakalaamu ng'olina omwana omu tosobola wadde waliwo wasisitawo oba bwaneyiba wali ng'oli akikubuuziza tosobola ng'omuntu ategeera obuvunanyizibwa gamba nti ate oli yesi wange okitegeera kati nze totally confused abantu baagala mbakolere ki Mama Fina ayogerwako mu nsonga eno Mama Sam agamba tamukombya anko yadde ekikumi wali amuwaddeko ekikumi Mama Fina ankubire kakati nze ate era nze sibayitangako wange okitegeera era teri abamanyi nze Mama Fina kyenzijukira kye yatukolera nga bakomediani yatuwaayoko ku bijanjaalo muhozi yasooka otuwa akawunga tewaaliko nva era kati we bakandeeteranga bambuza kati ogenda kuliisaaji koze naye kasaba tuwadde akawunga tunaanywa obuugi kati Mama Fina n'awa bakomediani bonna sinze nzekka n'atuwaayo ebijanjaalo simanyi oba nazaali kilozi mmeka nze nga kyenkola akantu ako bwe mba nga nkafuni nkagabira ekyalo kyonna okugamba mbu wabawaayo kwota ndowooza simanyi naye abantu bazibu kakalaamu abantu bazibu naye kati Mama Sam kyembadde nyagala okugjawo kati lwaki obadde oŋŋamba nti nze neekoba ntanisi yonneemu anti sikitegeerengekyalo kwensula olishuwa nti nange sitoli mbadde siginaako idea era ekikukubisizza kubeera nga nfuna kuba omuntu gwe boogerako nze mumanyi era ensonga lwaki nkukubidde okubuuza ku kino then kibeere nga kiri balance not tanishing someone's name nenze Mama Fina tampangako wadde nusu 10 kabeere seguya instead seguya ne bw'abanga zze wange nze enswala ne nga omusajja atambudde enkoze ntya oba okitegeera kati simanyi bantu kye baagala ono ye wolokoso mu weekend taxi Logola Simba empologoma ennungi eddembe kwoli yawano katukwate omunywanyi kale zalinga ennaku z'omwezi 7 mwezi gwali gwa October bagwa 10 omwaka gwali gwa 2017 wentukidde kugamba bino munywanyi ng'obala emyaka ena bweddu Luchango omutabuzi w'ennyimba oba muyite producer amanyiddwa nga Dance ku Mapesa afa oluvannyuma lw'okukubwa abantu abateeberezebwa okuba bakifeesi okkakkana ng'asigazza obuvuno obw'amaanyi bwatyo n'afa era n'aziikibwa nga ennaku z'omwezi 9 mwezi gwali gwa October mwaka gwali gwa 2017 kale nno okuva olwo poliisi eri ku muyiggo gwakunoonya batemu sakono okumanya ekigendererwa kyabwe ekyabaviirako okukola ekikolwa nga kino tampaawo alina kyamanyi era wakati awo nga bikyali bityo munywanyi wange wano Isima Olakisesi kinajjukirwa nti twaliko naye wano mu Wolokoso awa wiiki ewedde
yakiranga awera nga Ssuuna bw'atalina gy'amutwala era nga waali empologoma era waali enjovu waali engo waali ekisolo ekinene ekyasobola kujja mu kaveera era ssebo Isimon bategeezako nga banywanyi bange bano bakeizi bamako babweni wako ababadde ekitalya mbubo baali bamukene Isima y'omwoyo nategeezako naŋŋamba nti bwogeza addamu nagera ku Ssuuna sijja kuddamu kukwata era nabadde mmenti tajja kuddamu kunkwata naye bamme nannaku okutegeeza oba naaba nassanyu naye kambe nannaku nti Sseruganda ono manda ya wiiki eno Isima Olatisesi yasula mu kkomera era olwa Ssuuna mwennyini era n'ensonga eyamusiza mu nkomyo yali yakumwogerako bya nsimattu esala ki Isima wange ono gwe njagala ennyo mubuuzaako n'omukulisaayo kulikayo avuddeyo Kakalamu abawolokoso tebakuwulizzaako oli muwolokoso kati muli mutya abawolokoso ono jjajja Ituli ng'amaanyi mangi era tulinga b'amaanyi ate kutuyinza okukkiriza ate kwagala ocelebrating of Victory tokkiriza nga enemy wo celebrating of Victory mpulira twagomba okuwuliza nga tuli ffenna mu sheemu nziramu okusanga ku kooti nga bawolokose yankoledde ebyajabu ane olokose omukozi namuziikula namuyiwa kamulali naye kyalina omumanya nti ebintu by'ensi eno yesewo omuntu yeetaaga munne ayino Isima Olatisesi ng'akyali mu kkomera eyo waliwo akatambi akalala akatandika okutambula ku mitimbagano gya social media bagiyita gimukwanira wala bakalumiriza feesi ya Isima yennyini zako n'eddoboozi lye okubanga liri emabega w'ebyo ebigambo ebyali byogerwa nga biraga nga bwe yali mu lukwe obwa taddanizi ku mapeesa Isima kyawakanya era n'atugetegeeza nga waliwo abali emabega wa buli kimu era abagala okumuwulirako nga Isima akutukidde emabega w'emitayimbwa olwono wanatuba n'aweerwa nga wakugamba nako buzibu naye nga tulina kulisiisa ate tukyayongera okukola omulimu ogwo kati ogenda okuvayo kavidiyo kyakalala kali kakintandise waliwo vidiyo bulala mbu nataddanizi ku mapeesa babusaba okuba wenakola ofiisi ensalo zaatandika nikola abaminisita bajja bangi kati abo bemulaba bando enemi gye bali banene baawo esebo noba ensonga eyo kimanye nti entalo zikyajja bange nimutwagiriza bajja wababuma ne tuteekawo abakola ati bajja kukozesa vidiyo zaffe ezayita batubulakamairinge naye nga abantu bonna babeera ne pasiti ebyayita ate beffe twabyogera ate ffe twabidda nawo Isima ng'akyali ku simu era ng'akyanyonyola bino essimu yange bakira etujja ngenda okulaba ng'ali ku simu bamuyita Abitex omutegesi w'ebivulu era ne mugamba Isima sooka oveeko mala okwata Abitex kyagamba sebo nga ngamba kino musi wa Radio Simba weta Kakalamu era oli kuwolokosa sebo kati kati tunabagenda wala ensonga za Isima zakomyewa sebo olunaku olw'enkya nabadde wagenda lwaleero ate ogenda ku wiikendi koze enkya wiikendi nina okugendayo mu mbeera yonna mbagambe lwaki manyimba wamuttayo nabagambye ennaku bbiri bakwata Isima bwe baba nga baganya okumukwata saagala abantu bandabire mu kifaananyi ky'akatemba tosobola kulaba omwana w'omukazi w'omusajja eyafa n'ovaayo n'otandika okwogera ng'omuguwa eddalu n'ogamba nze nattaddanizi ku mapeesa tetusobola kitwala nti kyakusaagirira nonaaba lugambo ndowooza luno ng'ate wezize emyaka ena ate weebale nnyo kaakati ngenda kubateekako puleesa ndabe nga bayita omwami oyo atubuulire enzita gye yamuttamu naani yamulagira okumutta atubuulire enzita gye yamuttamu yekwasa yali Bulaaya wano abantu bangi batta abantu nga bali bunaayira Segirinya sigamba nti omusango gwe bamukwatira mutuufu ne Sewanyana naye baali bweru ne Masaka tebaaliyo mu bijambiya ne baakwa
bakwatibwa. Kakati oyo omusajja mukulu Isima poliisi ku lunaku lw'Emmande ng'abawemu buno bunaku sagala baneekwase nti nabapapidde ku Mmande ssaawa 6 nja kubeera ku CID koota ng'ambabuuza lwaki tebakwata omutemu eyeeyogeredde ng'ate muzze munoonya omutemu yatta Danis Mapesa nga talabika. Tiro Abdix Achalito. Ebintu ebigati oba tobimanyi tasobola kubiraba. Ono omulembe gwa .com eddoboozi ly'omuntu teribula. Essaawa zino enjogera kakalamu baayogera. Tulina tekinologi bateekamu buteesi ne bagamba eddoboozi lyono nga bw'olaba olubuteekamu oluyimba musazaamu n'olusazaamu nga ne bakugamba nti ono sirina bbata. Kati ate baabigasse batya. Ekigambo ekyokugamba nti ffe twamutta naliko baagase eki. Yagambye ffe twamutta nakkaatiriza nti naliko. Bannayuganda muganda wange si basiru unomulembe gwa .com msajja muna wabala filimu makomera utavaamu amazima gajja kuvaayo naye ng'ali ku poliisi. Ennaku 2 zaweddeko jjo naye olwaleero saagala baneekwase kandi bongere kakati ndyoke mbalumbe ku Mmande bwe bate bamukutte nfatisoko egujja kubeeramu febe tuusa obubaka mu ngeri yaffe mu ngeri erabika ng'eyakatemba naye nga message ebeetuuka olwo Abitex family yakutumye kakati kasitoolaba omuzi w'emisango omuntu azizza omusango n'otabuulira poliisi oba olina omusango era kinondeza okiyiza olwaleero n'olaba omuntu ng'amenya edduuka n'otakubira poliisi nti abamubbi wuuno oba olina omusango n'abadde ntambula ku social media naye nga okukatambika omwami agamba mbu yatta Danis Mapesa ate nga bali mu kunoonya yamutta kakati ate besigenda ku lipootinga siba mukyamu abawolokoso bantegedde sobala nga poliisi egamba yamba poliisi nawe kuyambe kakati kanyambe ku poliisi tunabiwulira ono ye wolokoso mu weekend taxi yumirwa wolokoso mu weekend taxi ono ye wolokoso mu weekend taxi yumirwa wolokoso mu weekend taxi savugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu wolokoso Weekend taxi mudakiika 25 ezibula okukwata tuyingira mu ssaawa enye ez'amakya gonna kule munyongeremu amanyi sokukwate nga tulujero na gye luli oyaye yangu otobozi wolokose gwe ŋŋamba lutuwe muyaye waffe Dani Mukisa enansana bagamba nti lutuwe tulujjeyo lutuwe kyali waffe wolokose ŋŋamba Dani King yabo ekungu ku musanyu gamba nti wolokose lutuwe kyali waffe lutuwe mama bakyala Lutuwe mama mwongeremu tulabe Lutuwe ate wano Lutuwe kale ndowooza katusooke naye tugire wano ndowooza kale programu wolokose na gyesinzire okukwate ng'otumbudde amakya g'onnaku olwaleero wootuukidde kwanirizaako nnyo ndowooza katukugirewo ddala lumu tweyongereyo n'ensonga zikyalanda amanya nze Namala France nga nvudde mu kitongole ekya Uganda Performing Rights Society ekitwala ekikuŋŋaanyiza abayimbi ensente zaabwe mu bifo ebikozesa music waabwe leero mwegaganudde ne mukolayooko ku meeting ensi neemanya tunyira gikola si kwegaganula nga bw'ogamba n'okubira kavafu n'okubiraani nga buli gw'okubiraga gwewawuliddeko leediyo nange eranga ekintu kyonna ano geno meeting erina okubeerawo mu kitongole byonna ebirina abantu ab'enjawulo ababivunaanyizibwako kati nga ffe abayimbi tibwe bavunaanyizibwa ku kitongole kino buli mwaka balina okubaayo ne meeting yaabwe ebategeeza ku ekitongole kyabwe kiri kukola babakuŋŋaanyirizaawo babawaddeyo akasente kaabwe zensonga ezo zetugenda okuba nazo ennaku z'omwezi nga 29 guno omwezi ogw'ekkumi naye okuva kundi we yakoma abadde tewakulaga yadde 10 era bale njagala kubuuza nti okuva mwami wasulawo yavaayo mwakagaba sente emirundi emeka sijja kulimba nti saagala nkulimbe naye engeri nti twali tuli mukuddamu kutereeza kitongole wali mweri management yasooka neeno mwoli twali tukyali mukutereeza kitongole ate ne tufuna obuzibu obwa covid enkuŋŋaanya yaffe neetataaganyizibwa naye abantu baffe bamemba baffe babeere bagumu essaawa yonna tuyina ekinene omusajja wuli akulaza emyaka emeka kati
Ebyake meka katafunangayo. Ne kuno omwaka yo maitu akolanga stories za COVID wano. Nga buli tulaje ntuga naye abasajja wano ba NSSF yaba lwakitefayo ku kasente ne yamba. Ne mwayamba kwati n'omululi obuneza. Abayimbi tetujja government tetwayamba tuli mu nteekateeka era mbakakasa babe bagumiikiriza omwaka guno nga tekunnaggwako babe bagumu n'enneri abe mugumu. Kambuze. Luli eyo omulundi ogwasooka abasajja nga bagamba bafuna emitwalo 2 bafuna emitwalo wali mu mweri system. This time ne mugaa nti muzottereza abantu bafune ku sente ezaddala. Batandikire ku mekolooza okusuubira. Sagala nsuubize naye basuubire ekintu ekyamaanyi ekisingako ku kyaliwo. Kike mwajja eggulu. Eggulu yo kye twajjayo bikyali mu process abantu babe bakkakkamu tujja kujjayo tubali nga tubategeeza kye tunaaba tujja eggulu. Bikyali mu process bikyatambula. Ebibiina bikoonagana. Mu kaseera kano twalaba ekyali ebyali bitandise umazi tulaba zi federation izi simanye ni sibikoze bitya ebibiina bingi. Mu magendo veggulu buli omu yali atandise otegeera nti kino kyenkola na kino kyenkola na kino kyenkola. Oba mwasigala mu kyalwana. Wenjogera kati abantu buli omu yamanya ekitongole kyali mu kiina muyamba kitya kiina kukola kitya. UPRS nagambye nga ntandika evunaanyizibwa okuŋŋaanya ensimbi z'abayimbi baffe mu bifo ebikozesa music waabwe. No, not forcefully. Mu mirembe, mu kukkaanya, mu kukwatagana. 29 ogw'ekkumi ssaawa 4 paka ssaawa 7 ku Zoom details zonna zigenda kuba ziteekebwayo ku mitimbagano gyaffe gya Facebook mutufollowinge WhatsApp zaffe zonna musobola otukubira ku simu zaffe mba mulina temukyategedde 0771952357 mutukubireko twongere okubannyonnyola ebisingawo. Batutwalaganya temunabatulwanirako naffe nga tubeera ffenna wamu. Era tuli wamu nammwe aba entertainment journalists ebintu byonna tubiraba naye nga ensonga tulina okukwatagana kuba buli omu yeetaaga munne. Okitegeredde wano ku muzinda lwe muvaawo nga mudda ku saidi z'abayimbi. Ate tulina saidi twagala abantu bakwatagane kuba industry ffenna etwetaaga. Bye. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte naani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso. Mu weekend taxi. Kale. Kaspati Kasule, manager wa Dr. Jose Kamioni kubuuzizzaako nnyo. Kabugo Yusuf Echeba ne balikwate ng'otumbudde. Peterson nabwe balikwate ng'otumbudde. Enoka management balikwate ng'otumbudde. Musajja wange manager Umaru we balikwate ng'otumbudde. Don Sultan we balikwate ng'otumbudde. Don Sultan se yanyimbira akayimba kakalama ina sente. Kale Don King ekungwa musayi gwa Dr. Jose Kamioni balikwate ng'otumbudde. MC Chirene balikwate ng'otumbudde. Uncle Ivan Canada bale kuba Uncle Ivan manager David Lutalo bali Canada batumudde mpologombe n'ojedembe promoter Brian Wakiso dabala mwe bali nyomwe bali ddala. Kale tetuganye abamawulire fe abakola amawulire naye bwana tetujja kwegaana afa tutera okwekola kamawulire mu ngeri oba mu mbeera endala ate nzibu oba oli awo okuzaayo ko mu mwaka gwa 2018 eŋŋumi wakati wa Dr. Jose Kamioni saako ne munnamawulire amanyiddwa nga Josephat Seguya enyoke mu bitundu by'eruwera okukwanjulako omuyimbi amanyiddwa nga Kathani Kusaasira Dr. Jose Kamioni bweyakakana ku Josephat Seguya atandika omwogero obugambo omutondo naawo mu mpolampola bakiranga bwafokotafokota mu lubuto butaawo era nga owulira akatambi kano. Kamioni oli mayanja oli mwana muganda
abali mukaze kuyolugole baali alimusoke n'ekibinja kyo nammwe essaawa yonna awagole Delta TV genda kuwali kubala mutego. Delta TV genda kubala mutego. Rodi ewaswa ya unatambane katoshi oyaka malinga waka popo kwani sebu ya Joseph president wa Rugambo teka Uganda wo mtusebulu abengabi tukolechi baba ila msera chino segaba muo muzindalo olonno lwali mukolwo entalo abamawulire zebajja bayitamu abantu zebamanya n'endala ne batazimanya genze kukolera eggulire lino nga twakafuna bannaffe bwe tukola omulimu gwe gumu abakava mu komera ekitalya olw'omuyimbi amanyiddwa ng'omulangira Suuna olw'okubateekayo kino nno mpaawo gwe sisinkana munnamawulire yenna nakugamba nti oba oliawo omuyimbi kyeyakoze kirungi newakubadde mwaka gwa 2018 amuyimbi Dr. Chameleone yakkakkana era neyenenya nafukamira ne alaga neyeetondera amanyiddwa nga Josephat Seguya ku kyeyali akoze era Seguya wemusisinkana mu mbeera eno nga wakati ebigambo sako n'ebyogerwa mu kaseera kano be bannamawulire okubate nga babanagana n'abayimbi Seguya nga yali ayiseeko mu ekyo aina kyakuba n'atangaza mu mbeera bweti kakalamu Mutebako yisegwe mugana. Bayisegwe. Tebayinza okumpita ate nze ndi president. Ne president bannonga tebalwaniridde abalala bootwalaganya. Abaliwo bonna. Anti kati TV ziri mmeka si 10, shonzi teziri 10 ze bayise. 11. Ne president ye tebamuyise. Nze. Essebo. Eri simbaga nti bayita kulisa. Bayita kulabula kati nze ndabule president 1 bantya. Nsomesezza ate nze ng'omusomesa ate sinkola nsobirizo. Abula ate teacher bakutwalanga mu bintu ng'ebyo boogera swala buswala. Abantu nabadde ndi mukattu. Okusinziira ku Josephat Seguya agamba nti baganda baffe abagenze ekitalya ne bavaayo yabanga basavinze kye basavinze n'ekigambo kye bayita okwenenya ne beetonda ekyo kikapuuti siwoswadde yero kwa president singana mu mubuzi gyeko nayetaaga kusomesa busomesa era Ssebo ogenda ku peji yange olabe Ssebo keizi yakedde wano okumusomesa kuba olukiiko lwasalawo musomese Ssebo promisinga naye abadde agenze kuwonooneka era munnyonnyodde bulungi byalina okukola ebyabadde alonda si bikulu the different person now. Omubuulidde gwengeri kye wayitamu ku mbagako oba kukwanjula kwa kusaasira ne kamiliyoni. Mulaze bwempangudde ebintu bino. Ssebo. Mu myaka 2. Ne mulaga kintu kimu okwetonda nange sikiriza yeetonde. Ssebo. Kuba bw'aneetonda. Ebirinnyi bijja kukka. nga bwe nkugambye nti bantu bangi nnyo abayise mwene embeera bweti munnamawulire omulala amanyiddwa nga Ibrake Mukasa naye yayita mu mbeera y'emu era ng'olutalo lwe lwali wakati n'omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine era okukakkana nga Ibrake Mukasa akwataganye ne Papa Misa Kisemakula neyeetonda neyenenya era okusinziira ku Ibrake Mukasa agamba ekigambo kwetonda kya bugunjufu era nga ye Kasa yakikola yawulira ng'omutima gwe gukakkanye era n'erinnya alakakasa nti likyagenda mu maaso. Yes, mwami Seguya. Kuba enjogeddeko nabo bo bagamba nti ekigambo kwetonda nga munnamawulire mbu erinnya likka ibula erinnya lyo lyakka Kasa weetondera Lydia Jasmine. Teryakka nebaza Allah yatonda eggulu n'ensi erinnya teryakka ate lyekubyamu bwekubya nayongera okufuna emikwano nayongera okufuna eliti nayongera okufuna abakyala n'abaami abasookerwako n'abasembayo abanzikiririzamu era abansapootinga abanjagala neyongerako nofuna abagagga so okwetonda tekiba na buzibu bwonna nsonga ya bugunjufu bya tekirina buzibu era sirina wennakka yesebo obubaka bwe bagamba beetegekere nnyo after radio ne TV buli akola ku TV ne radio yeetegekera obulamu ng'avudde ku TV ne radio yesebo neyanziza nnyo nze Ibrake Mukasa simba mwebale
zalinga ennaku z'omwezi ngamba 27 omwezi gwali gwa Septemba omwaka gwali gwa 2014 munnamawulire amanyiddwa nga Isaac Katende abangi gwamanyinga Kasuku engumi zakubwa omusajja ono era ng'otaba wali wakati we ne Erikenzo ngumi kumu tukangako luno. Listen to me. Kasuku. Nani nchikozeko? Walonda bifunga nchikola. Dictator Amiru was Dictator Amiru you go wa mini manager wa Chosen Bank bagwe tutwalicha bawe kale Dictator Amil bawa Chosen Bank wali kwatengo tumude mpologome nunje de mene Chosen Bank mwera mundabire now Kasuku okusinzira ku Kasuku ngera itako moye mbera ebigambo bingi nnyo ku nsonga eno wakati w'olutalo oluberuseewo abayimbi sako n'abamawulire era Kasuku agamba nti waliwo ebintu bingi nnyo abantu abawulira obuwulizi sho zino nga zituuse ku mpewo ze batamanya kiki kibaawo era agamba ebyama bingi nnyo ebiri emabega w'ekyo era nekyo kiyinza okubate nga kivaawo oba kivaayo nga wakugamba wano eyalozaako okuŋŋumya Katonda nsaazi munnange tebazita kati ekisookera ddala abantu balina ebintu bye batamanyi bingi ebiri at stake ebyo biddirayo ddala ku nkolagana y'abamawulire n'abayimbi oba ba entertainer nti nga bw'onobeera eka ne muganda wo n'omujja mu kyalo n'omuleeta mu kibuga n'atandika okukola ate bw'atuuka okudda eka ng'amaze okufuna ssente gwe n'akuvunza eyo yenkolagana y'abamawulire n'abayimbi nti abayimbi bajja ne basaba ow'amawulire nti nkwatiraako tuuke waggulu bwe ntuuka waggulu tuli ffenna naye nga bw'omanyi obulamu bwe bubeera enduulu be yeeyongera abantu obulamu ne bukyuka emikwano emipya which is okay we kati awo ffenna wakati awo we bali obuzibu ow'amawulire ye afiiringa nti akola omuyimbi agamba nti ate nange wadde onkoze ontadde ekitaddemu waka wange n'onnyongerayo ate kati wentuuse olina omanya nti ndi w'amaanyi toddamu kundabira waliwo badde okola ki badde ondabira kati awo wavu naye wakati awo wabeerawo ka politics ka ego olunaku olwaleero bakeizi nga bagenze ekitalya bwe babeera nga balina obujulizi ku bye baayogerako okwetondera Ssuuna bajja kuba basudde. Kasuku agamba nti era ekigambo kye bayita okwetonda nga baganda baffe bagezi bwe banakera ku makya ne beetonda bayinza okubeera nga bajja weweera nga naye bamutaddeyooko naye bamanya tumuwagira indidi bamuwagira eri abeerayo n'agamba Ssuuna afiirwa ki nze nfiirwa ki olunaku olwaliro kakalaamu otuuka n'ogamba nina abaana bange kaŋŋambe babiri visa bye atalina mwana bw'aba abuuka bwe naawe obuuka kati kyekiriwo abayimbi basobola okuba nga bawagira Ssuuna naye tebajja vaayo kwogera lwaki balina ekyofiirwa olyamanyi nti bwe banaagaana okuba oluyimba lwange bwe banaagaana okunjogerako kuba olaba ebintu bye bagamba okuboogerako bo be basinga obyagala bw'omanya omuyimbi okumala emyezi 2 nga teryakwogeddeko kiruma ansi egamba abo batuusa awe bali kubatenga otumudde empologoma ennungi eddembe okusinziira ku Kasuku era n'engeri gyatunuuliramu abayimbi engeri gye bakuttemu omusango gwaffe guno nabo saako ne pulezidenti w'ekibiina ekya WUMA ekitwala abayimbi
amanyiddwa nga Cinderella baby. Ndowooza kamukubuwe Cindy ye kava gy'alina esooka Cindy pulezidenti wa Wuma. Ekyokulala muziki wa Cindy yamanyi gwayimbira. Cindy abaddewo era nga tafuna bivvulo by'amaanyi nti buli weekend alina ebivvulo 8 naye ate alina bandi ye oba ayimbye oba tayimbye kasita yaba nga akyali mulamu bandi ejja kuba era afune ssente. Kati oyo tomwetekako kiringa mulaba ab'amawulire nti olunaku olwaleero abidde ne baba takkanya na kigenda mu maaso ayina oyimirira n'ow'amawulire kuba ye pulezidenti waffe naye nga abantu batiira bwereere. Enkolagana ne OS ne case after this nga biwedde nga tulabanga ebiwedde eyinza okuddawo oba nedda. Enkolagana tesobola kuddawo, ejja sigala ng'eyakasuku ne Kenzo. Ate kati nze ne Kenzo simulinaako buzibu era naye mwennyini kyemmanyi sitalinaako buzibu. Tuyinza okuba nga tetwogera buli lunaku naye ate bano ekyabakoleddwa kibi nnyo. Nze era nange bemba case ne betutuula mu meeting mmeka ne tukkanya ne twesonyiwa tetosobola kuddamu kundaba nga njogera naawe. Okusinziira ku Kasuku agamba bino by the way bijjidde anyway. Kasuku agamba ibina byonna bidda eri bakama baffe abatukozesa obwanga saako n'engeri gye tukolamu ebintu byaffe bino baleerenga ku saidi zaffe buli kaseera. Era Kasuku ayongera n'okukittaanya wano. Tekijja soboka gwamaye ekkomera olimanyi by'amaanyi tekisoboka. Enkolagana tesobola kuddawo ne bekiba ki okuggyako singa olunaku lukya ku makya ng'ate era case naye atutte Ssuuna mu kkomera kakyawo ne bagwa dro naye kati wano tekikyasoboka kati ekyo kyawedde. Naye abamawulire nze Justin njagala bagumya kyolina omumanya kiri kimu kakalaamu bino ebintu bibaddengamu bijja ne bigenda eno weevu eyo bijja ne bigenda we have seen them we have been there nze nabeeramu egyo emisango emirundi ng'ena egimu ne mutagimanya nagimanya nako ebyo bibaawo ne bigenda kyokka omulanga gwe tulina okukuba tulina gukubira bannannyini media houses be tukolera. Omwana ne baba nga yali mu bukyamu kale allow him to go honorable naye gwe buli woogamba nti sijja yimirira na mwana ono ng'ate abadde akolera ate oba omulekeredde kati saawa eno media houses tezirina okukola zirina oyimirira n'abakozi baazo zitegeeze regulator zitegeeze omuyimbi complainer nti tujja kwogera ne pulezidenta waffe yenna gw'oba okomplaininzeeko naye tetujja zikiza kuba ffe tulowooza nti kyaliko kyekituufu. Kati bw'omala oyimirira n'omukozi wo ne mumaliriza eri n'omuzza ate naawe mukafuba akako n'omugana naye kati munnaayo olina okukola booti oba ogenda okwogera kino sooka ondage bwino waakyo bo ba employer ate beesuuliddeyo gwa naggamba tebatuliiko buli omu ali ku byabwe tebamanyi nti ate era be bajja okufiirwa. Mbozi waffe Mandeevu mbeererangawo ne batantuusa wano. Listen to me. Kasuku. Nali nkikozeko walonda bintu nga nkikola. Ngome yafumuka nga amazzi kume. Choka you guys, get serious. Kati orambuolo kasaweddeyo. Nesawedako mujikole nammwe.